Embere no gy'omulabamu nze mukasaalongo tosibaako bulenzi bu embere no gy'omulabamu era ye titagooka era asigala abatambuza omuntu omulungi bamwegomba newankubadde nti ali mu mbeera eno gy'alimu ate ndi mu mbeera ki olaba nyine wannuma oli musiru nkwesonyiwe Mayanja wazze kunvuma waliwo ebintu bye mbadde mmanyidde mu bakyala bokka ebintu byoli oli okumwagalira omuntu we omusajja we oba okumwagalira omukyala we omukyala okumwagalira omwami omusajja okumwagalira mukyala we oba omukyala okumwagalira omukyala okumwagalira omwami we nga omukyala mulala yamwagadde nti ebiseera ebisinga omukyala kizibu nnyo okusonyiwa luba lutalo lw'amaanyi nnyo kizibu nnyo era n'abalala batula entende nakkiriza nti kati ng'omuntu bw'ayagala kusaalongo nga muwalana nnyo nnyo sibisobola ebyo naye ate naba nga ne mbasajja byazze nti omusajja kye bayita obujja omusajja afuna obujja obutavaawo nti omukyala ne babakkiriza ne yeetonda n'akomawo eri omusajja naye omusajja abasajja abamu nnaku zino basigaza akakuku ako eri abasajja omukyala ne yeetonda ng'akoze eki olw'okwagala olw'okubaliga kankyogere bwe ntyo ate omukazi ani yakugamba nti akkirizibwa kakati kino bw'obaliga era ogendera ddala tukireko mu baserebu ab'enjawulo era omukulu David Lutalo ne omufuka gwe bayita Branic Benzi omuyimbi twakirabako awo mbu waliwo embiranye wakati awo naye era n'ennyimba ezimu ku ezo Branic Benzi zayimba waliwo oluyimba lwe yayimba ezimu ku ezo ezisembyeyo olwali lwetondera David Lutalo kwebyo byamukola n'ebirala byonna era tujjukira bulungi nti n'okutataagana kw'amaka ga David Lutalo okusika omugo okwaliwo wakati we ye ne mukyala we era ensonga zaali zeezo za Branic Benzi era n'omukyala of course era nezimira ku nsonga endala ezajjako David Lutalo kuba nti n'omukyala yayagala okuyingirira okuyimba nga teyamugamba nti ye teyagala muyimbi so n'amugamba salo ey'omukyala sikimanyi mbeera eyo wansi ku mwala n'amugamba ku bibiri okuyimba n'okubeera omukyala ewaka ng'ofumba londako kimu naye noza omukyala noza nalondako okubeera omukyala yafulumyayo oluyimba so bina bizze bibaawo naye okusonyoloza tekwali baddewo mu bufumbo kabeera abasereebu kabese abasereebu nti singa omwami we agenze n'ayenda n'okitegeera neyekuba mu mutima biri n'abita n'akoma waawaka nti walisigadde obeera n'embiranye eyo okunyigira omuntu oli mukwano gwe eyayagala ku mwami wo nakuba kale nze gw'obuuzizza ab'obujja nyinza obutabayamba kubanga omuntu nze bange bw'ayenda nadda ewaka nze esala gye mba nsaba yokka mu buli kanaku nti byonna kaabikole naye akole ki akomewo waka kati nze sate kati bali ate embanga zaaki basigaddeyo gye baabasanze era yamanyi gwe gwe bayenzeko gwokola ki gwomanyi lwakubanga njagala amayanja abantu bano obagambe batambulire ku nnono n'obuki waliwo empagi n'ennono mu bufumbo empagi y'obufumbo bwenzi ennono kwegaana njagala nnyo ekintu ekyo buli ojjanga wano abantu okibajjukize bambe sijja kukibakkiriza kuba kibi nnyo njagala okibajjukize nti empagi y'amaka bwenzi ennono kwegaana kati gwe kavuna ova ku nnono n'owekkiriza mbu nayenze ofudde amannyo toyina ne gwe kuuma ennono yenda bintu byoweegaane fiirawo tema n'omulango ogambe nnyabo mayanja yadde yankyawadda n'ompayiriza mbuze nayenze ku saalongo nnyinza okukikola nze oba oli ku nnono y'amaka amatuufu era amaka ganawangala bwe tugakola ki wegalabikira naye mayanja tonzasalirawo omuntu bwalina kunyiiga kubanga nze nyina ebitanyiiza nga binyiiza abantu abaki abalala katonza musalirawo mu bitakunyiiza nti gwe kinyiiza onyina kunyiiga bwoti otegedde era omuntu lwakubanga bayibuli tekkiriza butasonyiwa naye omuntu oyinza mukaka kusonyiwa muntu nga niye temaze kukakkana si kisinzira yakukola ki okitegedde naye bw'abanga nga kyogedde kituufu wadde mba obutamusonyiwa kubanga yasinga okumanya bwe yamulumya ontegedde bulungi kuba nze sikikola ki simanyi yamulumya kyenkana ki kyokka ng'ate nze abakazi mbakubiriza okulaba nga omwami wange bagezeeko okumwetega bayiyeyiye bw'olaba nga akwetegereza nnyo weefuule nti abadde alina kyaggamba oleme kumumalira nnyo biseera bingi kuba aba alina ate okwanguwa akomewo eka kati bwe bamutwalira ddala n'atadda si kyangu
batwala yagenda kubanga bangi tubalabyeko ng'omusajja balina amakage bulungi nnyo tebalina tabu yonna naye omukazi n'abaligamu n'agenda n'atadda omusajja n'afunayo gw'afunyeeyo n'afunirayo emirembe n'atakomawo anti mayanja abafirika mulina obuzibu mubeera n'ebintu ebitali byammwe naye nga mubyesibyeko buki bwesibi Salongo bw'ayenda ne bamutwala kitegeeza bulijjo mba n'ekintu ky'abandi ekitali kiki kitali kyange baba nyambye okunoonya ekyange kyennyina okubeera nakyo ontegedde bulungi muleme kuteekawo nkomereezo bwate bannange bannaye bakwano bange bandize waka nebba nga ajja kubakwana ate olaba bbaawo kyemunyidde manyi okitegedde tebabbaawo kuba nawe tewekkirizamu nti bbaawo leka alabe ku bakwano bo alabe ku mutono alabe ku munene bakwanye abakwanye abamukkiriza bamukkirize ate bakubirize baleme kumulwisa kuba omusajja bulwanyiiga gwe mukazi we gw'olumwa gw'okafiiramu esente zitandika okutoniwa ewaka naye omusajja lwadda nga asanyuse buli kyosaba kyakola ki kyakuwa ate aba akulinako obuzibu alina ku bwangu kuba balina okuddayo eri ewamusanyudde gwe ajja kusanga wano oli pulopate ye kati leka kwesibako kintu nga tokikkiriza kugezesa olowooza embu nno bw'alina gwe mbu gwe wekka ontegedde bulungi ekyo gaba n'omusajja tokirinako obuzibu anze leka abantu balabeko ku mulenzi omulungi amala agambe naye nedda mundabye naye nedda nnyina okuddayo omukazi omumpi oli luganda lwotegedde nduwulira nze mu byensanyukira mukama buli kanako nkusabira omusajja oyo buli lwaba agenda okwebaka omuze nga omukomyewo gyagenda okwebaka nga talina lubale kuba kyekintu ekijja okutumalako emirembe ate alumizibwa ate eddagala naye omuntu agenze naye ezza nga bwe yagenze nakomo nga mulamu bulungi munyigenyigeko nti oli bulungi nti kyekyo onaalya kamere nti mbadde nzikuse tomukaka mmere muleke yeebake kuba ne gyava tomanyiiyo wasiibye naye oyo omuntu oba omwagala omuntu gokkiriza okgenda okusakalira ewalala nadde wuwo era okumanya mwagala ke kabonero akalaga nti mwetaaga nnyo kuba saagala bamulumye kuba nze ebintu bye seetaaga sibi nze gwe mayanja okunyiiza gwe mulimu gwange ogw'omuntu ebimu ku byenkolako kunyiiza bantu era nze nsanyuka nnyo nga nyina omuntu gwe nnyiiziza bayitawe n'abantu abali eyo abasinga mbasaba banvumeko nze ndwawo okuvumwako okufuna omuntu n'anvuma nze sikirabangako era nze okuvumwako nakirabidde kuno ku YouTube kuba gyembeera tirina nvuma gyenkolera sirina nvuma banvumeko mpulire ndabeko ng'omuntu anyiize ayogeza busungu ngambe bannange ono simutta nebuliro byana abantu nga bakuwana buwanyo fa totegedde neze bulefuna omuntu anyigira ngamba mukama ng'oli mulungi kati ono ye muwonye mu bandinzise abadde asobola okubeera nange ng'aseka naye ng'alimba ontegedde kati onyambye onyiize gwe nkutegedde sikuzzaako mukono naye kino kyogerako ekyo nga ndaba ng'ekitasoboka bwe obuuli abatekyamu because abasajja abantu abamu bakazi baabwe benda ku basajja abalala omusajja n'atuuka n'okukwata omusajja munne abamu babatta abamu babasiba mu makomera abalala bolaba bayidde asidi ensonga ziba zeezo anti mayanja mu nsi omuntu yandibadde omutuufu okwennyala yandibadde musajja kubanga omusajja yakola buli kimu gwe omukazi okubeerawo n'abaana batono abalina amaka nga beewasa ng'abakazi be bakola buli kimu kubera omukazi ne bwaba n'essente zikola ku byange byakwejalabya temubaamu mbu nja kugula emmere ewaka ku mwenda ndeeta essukaali ate olwoba wampasa awo nze mba nakuwasa kuba omusajja wakakulabirira maki makaage kyekitandikirwako okuba okumanya buvunaanyizibwa bwe nze ne bwe nkuwa ssente mba nzikuwoze ne bwe mpa ssente mba nzikuwoze era olugira nga nkujjukiza nti bwana mayanja akakadde kange tebeza kukya kugamba nti omwami wange Geoffrey Manja eke Mr. Wagwan alinamu obuzibu bwa ssente emiliyoni namba kanjimuwe bubi tetutera kubawera ngafe bwetubakolera tubawola buwozi n'ate omusajja yalina kumpa simanyi kale bwe twakisoma naye bwe kiri anti bwe twakisangawo naffe era ffe ssente zaffe zirina n'erinnya ontegedde bulungi akabonero akalaga nti sizaakumantaalirako nti buli woosanze toolako ziba n'ebyaffe ebyokukola ki kwaffe tuba n'ebintu byaffe ebyokwejera byemutalabanga byamagaso nga ffe byetukola ki byetwagala kati n'olw'ensonga ezo omusajja yenna waddemba okwenyinyala kweyimu ku bisinga okubamenya kulabirira famire zaabwe kitegedde osanga omusajja nga bamuvuma ebinnyo asitudde ettooke lyalibuliddemu abasajja beetikka emigugu mu kikuubo naye ng'akolerera mukazi we nabaki n'abaana kati waddemba okwenyinyala singa alaba nga okoze ekintu
ekitajja muntu oyo zeza akuteekamu okitegedde bulungi kubanga era nakugamba tekiriyo omukazi gamba nti nno omukazi yasajja laase wali nti alina abasajja bananga ava onayingira wali wakirabako omusajja akisobola kitegeeza fe okubayamba ku nnono twagala kubeezaawo maka tuba tulina kukuta bukukusi gwe okugenda n'oyenda ku mukwano gwange oba ku muntu omulala yenna mbanyamba maka agafaago okubeerawo ani akusabye okunnyamba anti nze nakufumbirwa njagala tubeere babiri okitegedde naye abantu abakkirizibwa okukola buli kintu mu lujjudde yemmwe kubanga mwe baki mwe baami munnange kale ffe lwakitegera nti mwe baami tulina okukuta ennyo okuyimirira ku mpaji y'amaka n'ennono otegedde bulungi sime maka okufa because bw'okukuta kati nga bwe tuwulira emboozi za David Lutalo ne Branic Benzi nti era okukuteresa kituuka ne nkutegeera anti era bw'ontegeera anti ebiseera ebisinga abakazi bayendera nsonga okitegedde ebintu bibiri mayanja omukazi ng'akwagala nga bwenjagala bba wange Saalongo nnonyayo akannya akalala k'emutuuma ak'oluzungu nga buli lw'okwogera nga bategeeza nti ŋŋamba oyo basoma kanjiyizeyize beyi yani bawange tomutuuma ekintu kye sitegedde tekijja kukola kijja kusoboka kati enjagala gye mwagalamu omusajja jana ŋŋamba mbw anjagala nenseka ne ŋŋamba kati bannaye ono agenda kuŋŋamba ki nga ndaba asaagamu kati omukazi yenna bw'aba nga yayagala omusajja asobola obeerawo nga ffene ennono n'empagi tetubiriiko kati gwe omusajja olina okuyimirira ku nnono n'empagi y'amaka olina okuyimirira ku nnono n'empagi y'amaka yes nze bwe mba nkwagala nnyo anti omuntu gwe baagala bamusonyiwa mayanja ennono empagi n'ennono n'ebyamaka kwenda kwegaana omukazi ono bannange omuntu gwe baagala ne bwakola ki ekintu ekinene kitya ajja n'agamba nti nze jjowani oyo ye yankwanye n'omugamba kituufu ye yamukwanye era n'omusonyiirawo omuntu gwe baagala tebamunyiigira lunaku ne luziba n'enkya nedda naye abamu asonyiwa omwagalwa we n'asigala ng'atawala na Joani anti Joani mba sirina bwe muyita mbwa ya ku kyalo nze bazoono gwe nnyina okusonyiwa ne tunyiigira eri embwa ya Joani kubanga yeyagala okuntawanyiza omulenzi obadde ki kamunange ono omwana tuye buli kyayogera anti mayanja abasajja batulimba nnyo nakuferaafera ebintu bannaye nze nakajanzikirize nti Saalongo yaŋŋamba ebigambo by'obulimba bingi kyokka sikyalina bwe nnyinza bimenyawo Saalongo wannimba nnyo olimba kati sikyalina bwe nnyinza bikola ki kubimenyawo sikyalina bwe nnyinza bimenyawo by the way ebyo nga bikyali awo tugenda mu Christmas mayanja badde wakitegeddeko nkimanyi bulungi wakitegeddeko kubekwatako kati Christmas eno ogenda kukyakalirawo Christmas ndi ku kalenda oli kalenda kakati nze Christmas kalenda siriyo oliwa nze ngenda kubeera ku olefamwe nansana ne batiibwa events kati ate bwe nvaayo ngende bweyogerere ku mamerita eri wano bati events gye ngenda okiggalira osaba bufulu kati musajja munene ennaku zino Ssebo anti nobati bwategeka ebiseera ebisinga omanya nti abantu bonna beyagambye we bali kati ne bano abantu abadde balinamu obwattoma balina okuyako Christmas mbeerewo nga mbannyonnyola empagi n'ennono saagala kutalamu saagala beewunzewunze balina okuyimirira okujja bategeere empagi n'ennono okitegedde kati aye naawe abantu olina obbagamba saagala onveemu abantu tulina okubakuuma nga bategedde empagi naki empagi n'ennono tugende mu maaso ku kalenda ogendayo naani ku kalenda awo Misaki anti Misaki yategese okay papa Misaki yategese wajja kubeera Rema Namakula Juliana King Saha n'abembya bula bangi bajja kubeera Mulini Natume ne musajja wa Jaju ajaluna mbiru mwagala nnyo n'oyo omusajja nnyo naye ajja kubeera waawo y'omu ku mikwano gyenkola ki naye nze ndowooza mulamu bwa bulijjo y'omu ku mikwano gye mulamu bwa bulijjo okusonyiwa kwali baddewo eri omuntu wakati omuntu aba akusobezza naye nga bw'osobodde okusonyiwa omwagalwawo wadde n'omwagalo wasobodde because nze nokwekanga nga ye kennyini ate yeyakwanya oli okuleetawo obutakkaanya tekitegeeza nti bwoba osonyiwa omwagalwawo ono n'oli musonyiwe anti kati ebintu biri bibiri mayanja nyinza okuba nandyagadde omusonyiwa naye nga n'omwami wange teyamusanyusizza naye nze ndowooza nti okusonyiwa
kyali badde kya buntu obwa bulijjo nti nga bw'osobodde okusonyiwa omwagalwawo bwewalisonye n'oli gwabadde aganzaako bwe yamuganza nze ndowooza bwe kyali badde n'okusigala ng'onyiigidde oli ekiseera kyonna ebbanga lyonna nze ndaba kiba tekigatta bwogala nti kati kosonyiwa omwagalwawo olw'okuba yakwetondedde ate n'osigala ng'onyiigidde oli mukwano gwe yayagala omwagalwawo. Kale Mayanja kale kankyogere ku lw'abantu abalala kubanza obudde obunyiigira bbanga weyagadde sibulina obudde nyina bwaniriza musajja wange gyavudde nyina kumujjukiza nti nno Ssaalongo no tunna savinga ssente mwezi guno ontegedde bulungi mujjukiza bitutwala mu maaso nze naki naye so simujjukiza bino byasanyuseemu ekiro kimu ng'osi n'okujjula takyabikola ki takyabijjukira simujjukiza bitatugattako wabula omuntu alina gwe yanyiigira nga bbaawo yamwendako oba yamukola ki okitegedde sanyuka nnyo kubanga omuntu oyo mukwano gw'omusinga kitegeeza singa yali akusinga yandibadde bbaawo akyamukola ki akyamulina nti nebino ebyokwetunda teyalize kubyetonda bikoza n'ekisinga akabonero akalaga nti oli mukwano gwe yamwokya kwe kujja ne yeetondera gwe ataamwokya ontegedde si buli we tusimba emmere nti ebala Mayanja waliwo we basimba n'ekala waliwo we basimba ku lunnyi waliwo we basimba ne biba bigimu buki bulungi kati nakugambye omuntu yenna nga talina nsujju nga ziri mu kasero nze obudde obumunyigira sibukola ki sibulina olina ensujju emu nyina etya era bagenda kugira bagirya bamale bakomewo eno kuba situmanyi yeebusoga yembalala yawano mu Kampala Central oba yesembabula eri ewaffe bibiri byonna ebintu byonna byanjawulo mukitegedde kati omuntu yenna ng'okyalina obudde obunyigira omuntu gwe benzeeko ne bamusuulawo oliko obuzibu kubanga oweegeza ku kintu ekitalina tayito kuba bane ekinyonyole ntya Mayanja omanyi ekyo ekitalina tayito nga nawe tosobola kigezaageza kyekyo ekintu kye bakozezaako ne basuulawa ne basuulawo kati obudde obukinyigira obufuna otya weebaze Mukama nti ekintu kino tekituukanye na mutindo yaniriza omwami wali tokimujjukiza tomukaka tokimusibaako nedda gwe mulage bino ebitandikirwako kale embaga ya Kuluthumu n'omwami we yawedde okukosa wadde ebigambo bingi ebyogerwa ku famire zombi bano boogera bino bano boogera biri bano boogera bino naye tulabeko obufumbo ng'obwo ebiseera ebisinga nti obufumbo bubaamu ebigambo ebingi n'okolima kale maama bakoze bati kale maama nti ebiseera ebisinga tebuwangaala Kuluthumu ono omulaba otya babadde nnyo mawulire ne Akram kyensinga okweralikira gwe muzimu gwe yafa kyensinga okweralikira ku maka gaabwe kyembasabira kireme basombwa gwe muzimu simanyi baba bakutereza buki kuba omusajja oyo yali mukambwe nze butanyola bulungi magombe naye bwekitaba ekyo ebintu byonna ebisinga Mayanja byakugezaako bitono nnyo bye tufuna nga biri mu straight line okitegedde ebisinga byonna bye tufuna biba byakwogerera nnyo balala babyegomba balala babitaayiza olwana amakazi kukifuula kikyo okitegedde so bagezeeko nabo kuba ekirungi senda nko kwakira muntu mbadde sibaagaliza omwami wange abakazi abamukolera tuba bampimu tituba bawanvu nnyo kitegeeza situlinaawo kakwakulize konna nze nakulusumu nakira mukabalemesa kubeera bameka bagezeeko kubanga ndabyeko ebiseera bingi nnyo nga Loves badde otolaba onda Andre ne Nina Rose ndibagenda okujja mu bufumba abantu bategeera nti baagalana walabye byali bingi nnyo ne bagamba it will end in tears ne bakola biki bayiza basimba waawo Mayanja akati omuntu yenna saagala atera avombe kuba asuubirayo okukaaba okitegedde bulungi omuntu mu budde bwakwagaliramu bumwagaliremu bwatuba nga takyakwagala jjukira bye yakwagalako oba ontegedde bulungi nze Ssaalongo ne bwaba tankubidde ku ssimu nzijjukira esize yakuba ennyingi neŋŋumira ku ziri ze yakola ki baako bulimemba lesi bojjukira ogambe nti bannaye omusajja wange yanjagala nnyo noyawo nomutima gwekanzeemu leka kulowooza mbu nja kukaaba oleme n'okukola ekinakusanyusa kola olunaku kuba lwonaafa tolukola ki mugezeeko ku bintu ebiriwo mu budde obwo nga mukyasobola obigezaako ebiganye bireke kuba si gwe wabitandika teri gwe batakyawangako teri gwe batalumiza ku mutwe ontegedde bulungi leka kwefula mbu nze ndi wanjawulo nnyo ndi wabbulu mukwano olina omusaayi mumyufu omusajja bw'olaba takyakwagala muveeko abakwagala bajja kujja nisaba bintu byakwesiba ku bintu biganye Mayanja nkubuya mazima gezaako ku kiriwo kyonna bw'olaba kiganye kite byebyo naye nga tukkirize nti obufumbo bwa bano because buli kimu bakituukiriza Mukama abawa omukisa
okwanjula bakukola baba woye nembaga yawedde hata nawe yabyeko mukazi yasanga mukazi musajja yafanga ali awo kati teyandifunye bamutwala lwakuba Akram watukoze bubi ati bakoze bine byokujja ne wegabisa gabisa emotoka yakira muno musajja mugagga ne wegabisa gabisa ebyapa mbuza mugagga muki aja kulemesa avuko kuwasa enamba ng'ovugeze enamba simanyi South Africa simanyi Sudan buli mwezi osasula emitwalo 2 mu gino buli mwezi buli mwaka buli myezi egi buli myezi 3 omwezi sigumanyi manyi myezi emeka buli myezi 3 emitwalo 2 mwezi 2 mwena kati omusajja nno okussaamu emitwalo 8 buli mwezi tokiyita ekyokusaaga nga sente ezo tazikuddemu kukulya si ku njala si ku nviiri wabula ate nga n'emmotoka ekola saavisi enywa amafuta naye nga n'oluguudo wetambulirako omusajja yalukoze eki yosasudde bannange ensujju neyo yandibanga eba yatabyemu ak'ensusso naye lwakuba Bannayuganda temukkiriza naye nga Akram ebintu ebyo abasajja bakola ebintu ebyo lwakuba nze kyenneewuunya kale bonna banene kati simanyi bwe kibeera sikimanyi kimbuzaabuze era njagala mbasange nkibabuuze ngambe nti what is going on kwegamba kitaba kitya kikyankonfusinga neno zine basi okikwasaganya nyoko ate ntwala sipiidi manja sigenda kusonyiwa bakikola bato nekigwa manja teweewummuza sweetheart kale toyanze twagala kukulekerera wano mbadde ne Nalongo so twatunyumako ku mboozi obutegedde bulungi nnyo asinga omusajja omulungi mu Uganda yonna njagala kola kobere ng'okwateekako kampuliza bulungi because I love my husband. Nalongo kitone kyogera mu luzungu Nalongo kitone yasinga omusajja omulungi mu Uganda yonna alabika obulungi mu Uganda yonna Salongo handsome anefananyiza kera botoba wenzikoza tuli ba Luganda Teresa wao ngakufaanana twatamiza musajja by the way tugenda mu Christmas mayanja abantu bali tebalina mmotoka abantu bapangisa emmotoka bannaye abantu n'emmotoka gyeziri nga tobonyebonye okwata sente z'oyinawo ne bakuwaaki emmotoka oba nosasula n'omalayo nogera n'onyimirwa emmotoka yo mugende kumva nungi motozi mugule emmotoka futures band ali awo abalinze by the way abantu bamanyi futures band futures band oyo mwagala nnyo nja mukulagako lumu mwagala nnyo sweetheart ali awo bamita kanso Dani seguya Dani mugendeyo buli motoka gyoyagala gwegendayo omutuukirire ezo endwadde zasinga okukola ki okuvumula ate bwe kufaako ng'onoonya buli kyuma totawanagenda bweru spare mulina tamuyina yagenda kuwa emmotoka yonna gyokola ki gyoyagala yonna gyoyagala akunonyeza spare akuwa mmotoka kati bwe kufaako genda kuwebale auto parts wali ekatwe waggulu awo nga wakaita kaguje genda kuwebale auto parts bagambe nti emmotoka gye najje kunva nnungi njagala mugintereerezeemu kano naye tetulina kutunda nfu batunda nnamu ne singa ebeefunyemu ene problem kwa kyuma kya muzungu genda kuwebale auto parts toyanze gembadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ne Nalongo tulabagane